nakulajja abadde bawuliriza ng'owuliriza NBS nakubye torch ate nze ebyange si bino byakugamba nti kino kiri wabula ngezaako kulaga eggwanga bwe litambula kakati no Rockie nkuwulira ng'okyali mu bintu ebyo ebya bwino wangalaziwo mayintamba ne script one ng'okyali mu bintu ebyo abantu abasinga tebamanyi nsi gye tugenzeemu kati leero kindeese Rockie njagadde okulaga abantu ensi bagitegeere sibe kiri bwe kiri baba njagala abantu bategeere ensi abantu bamanyi nsi bwetambula tebana bagitegeera naye nga ate bagibeeramu ne banagitegeera ate baginyumirwa kakati bano abaana be tuli nabo kati bazibu nnyo ekisooka wuliriza guno omulembe gwa mutimbagano omulembe guno oguliwo tegumanyi oba Rockie Muteeso oba Muganda tegwina tribe tegusosola omulembe tegwina ddiini omulembe gwe tulimu tegwina komanda omulembe gujjudde abassi betwekolera ffe bennyini ne ba monsters ebikulekule ebiri awo otegera omulembe guno teguli patient si mugumiikiriza tegwina muzadde omulembe gwenjogerako gwe gwa internet nti abaana be muyina ewaka tebakyali baana gwe mulembe guno tebakyawulira nga ne bweyagala obbawa ssente bajja kutuuka ekiseera guno omulembe gwe tuliko nga tebakyayagala ssente zaki ssente zo nga tebaagala bya bugagga byo nga beekibajidde kibagala otambulirako bakwano baabwe abali mu nsi endala zitambula zitya. So we are dealing with a very delicate situation. This situation is very delicate that we should handle it in a very, very diplomatic, convincing format. Manner. In fact, one time nali nyumyamuko ne professor nangamba nti omulembe guno baguyita try and error. Nti oline bw'omugamba kino kibi ayagala kigezeemuuko awulira obubi bwakyo. So nze byembagamba sija banyumiza bino mwagala kuwulira simanyi Bampuuga simanyi Bobi Wine simanyi President Museveni simanyi Nuupu mbalaga abantu kati abali mu nsi nti omwana kyawulira ekiri e Kenya kyagala okukola mu Uganda gwe mulembe teguliko muzadde gubuulirira ontegedde nkuwulira teguliko bishop nti azze gubuulira era balina n'engombo guno omulembe gw'abana abaana bagamba tolina kyotugamba gwe mulembe guno gutuliko omulembe guno gunyumya ne buli muntu yenna gwagala okunyumya naye omulembe guno tegwetaaga emailo tegwetaaga kuwandiika baasa mbusimanyi okiteeke mu posta omulembe guno guli visual ne audio oli asinzira businzi ku simu n'akola audio ye n'agiweereza ne gettinga viral simanyi so bannabyabufuzi wabakulembeza abatukulembera omulembe guno mulina ogukwata ng'ekyatika gwetaaga ki guno omulembe ekisooka gwetaaga mirimu gwe mulembe guno omulembe ekyokubiri gwagala nkola nnungi egusobozesa okubeerawo osegedde nkuwulira kakati omulembe guno tulina okuba nga tulwanisa embeera nga twewala abakulembeze ab'omululu tewali kigenda kuleetera mulembe guno buzibu oba tewali kigenda kuleetera amawanga gaffe agali mu Afrika obuzibu nga bakulembeze abalina omululu abaluvu mbalina omululu ate baluvu tebakkuta kakati obuzibu tuyina nti abakulembeze aba baluvu abatakkuta bakuumwa kakati gwate asigadde atamanyi mulembe we gutambula gwasigadde guno omulembe gwina kuba katayimbwa kubanga tokuumwa kugambye guno kubanga gwetaaga mirimu sibe kiri kati bw'oto gufunidde mirimu gugenda kukuba taikondo bayiiya buyiiya emirimu we bajjajijja guno omulembe gugenda kubbira ku ssimu guno omulembe gugenda kufera kati gwe mulembe oguliwo nti olina okuba nga ogustadinga nnyo ogutegeera
nti bannabyabufuzi nemwe neekomera okuba nga mwekuumisa mmundu mwekuumisa bigambo bya bulimba mu at least mulyoke mukuumwa naye eriyo bano naye bano abantu abatambula aba bulijjo abeenonyeza ssente zaabwe bano abaana abatagambwako bagenda bakuba obutayimbwa bagenda bamenyera amayumba gammwe kubanga tebalina mirimu oba tewateeddwawo nkola egenda kuyamba mulembe guno omulembe guno gukopya abazungu ne guyitiriza so nga ate kalicha mu ngeri ya kalicha abazungu bawukana ki n'abaddugavu era omulembe guno gwali gubaddewo mu mirembe gy'abakabaka mu Bulaaya era omulembe ogwo bwe gwazuukuka gwagoba bakabaka mu Bulaaya kubanga bakabaka baali batulugunya omulembe nga bekkusa bokka era basomako King Louis the 16th mwalaba omukyala we Marie Antoinette ebigabo byayogera ebyavako French Revolution era mu Bulaaya yonna ensi zonna zaalwana nnyo gobo bwa kabaka olw'okunyigizibwa okwejalabya n'obutafaayo ku mulembe ogwaliko simanyi tuli ffenna tutambulira wano mu Uganda waliwo omulembe gwa Mukaabya ogwajojobya abantu okufaako obubi ng'akaabya kakati Muteesa n'alyoka ajja Muteesa okujja yajja na kuteesa ng'omulembe gutabuse oba abantu baliwulira genda mu maaso kakati bino ebintu birimu ekikolosoofa nti bagezi bokka bitegeera so kati abakulembeze abampuliriza ku budde buno mubeere very careful n'omulembe guno gunaatagambwako obudde bugenda kutuuka omulembe guno gufuuke ekirala gufuuke ekizibu ekitagambika twagala okugusikayo nga tetukyasobola kugusikayo leero mbadde mbatutemu lekitya kati si wabyera olabye ensi bwetambula si wabiya nkugambye gujja kuba tegumanyi Bobi Wine nga gujja kuba tegumanyi President Museveni gujja kuba tegukyawuliriza Muhoozi naye nga gutambula na bannaabwe abali mawanga amalala nga gutambula ne bannaabwe nga bwe kyali mugundi mu Bulaaya nti bwe gwasituka bassekabaka baasiibulwa gwasituka bakabaka baagobwa obwakabaka bwagobwa mu Bulaaya ne bugootaana kubanga omulembe gwalikoze eki gwe basinziza amaanyi kubanga bakabaka ekisooka baali beefaako bokka baali beejalabya nnyo ate nga batulugunya nnyo abantu mulembe ogwo akadde katuweddeko twagala okwebaza gwatuwuliriza lunaku lwakutaano tujja kusinkana ate mu Friday masala ekiro ky'olwaleero Lubowa Kyemba akoma mu Sunday Guide wabula bannaffe aba Genacof syrup Genacof syrup senyiga kifuba mimiro gikuluma sore throat ezo asthmatic cough n'ebisigadde kati ate pain aid capsule oyo naye mwali mu kintu kino otegedde nkuwulidde baba mugongo kuluma mutwe kuluma nyingo zikuluma toteredde abakazi abagenda mu nsonga nga zibaluma weyambise pain aid capsule kale program tuliwuzise olunaku olwalero mukama batukuumire yadde siffe bulijjo abamulagira naye ng'omulembe bagutegedde baguwulidde olaba bwe mbatutte mu French Revolution ne revolution zagenda maaso ate nga gye kigenda okudda omulembe nga tegugambwako tutunulire omulembe gwe tulimu guno Eyo programu yo evening drive lyanda kulyanda mwovulira amawulire sawa ku sawa